Zeko wano omukulu gwe bayita Nobat events asobodde okuba ate nga yeeweredde bannaffe aba TikTok. Gwanyumirwa TikTok sooka owulire bino. Ono mutegesi wa bivulu bamuyita Nobat events ate mumanyiiko omukulu ono yajja nga azze kutegeka abayimbi ab'enjawulo era okukwatira erinnya we lyakwatira Nobat events. Omukulu Palaso y'omu ku basobola okuba tebamuwanika essente nga bamupangisa $215,16. Omukulu Nobat events we yaviirayo abantu ne bamutegeera mpola mpola. Olutalo lwaliwo n'omukulu gwe bayita Ebya Tik era wawulidde olunaku lwajjo nga kutegeeza nti omukulu ono yeewaŋŋamizza nti yagala kubeera pulezidenti w'abapromoota mu ggwanga Uganda olw'ensonga nti omukulu wa Ebya Tik byakola tebikwatagana nga tannava ku ekyo kubanga Ebya Tik ye ade tannamuddamu n'agamba nti ayagala kuba ate nga ayambako gavumenti n'abazadde basobole okuba ate nga babaninga TikTok mu ggwanga Uganda. Lwaki? Agamba nti TikTok ereese obusegu bungi nnyo, ayagala ayambako ne gavumenti okuuma ku bwa security. G'okyogerako ki ku nsonga eyo omukulu Nobat ono olowooza okuggyako TikTok ye solution eyinza okuba nga ekomya ebyo byonna abaffe ye Facebook kweri eyo gye muli oba temuliiko? Omukulu Nobat mu bigambo yasobodde okuba ate nga agamba nti TikTok agiwadde ennaku 9 naye omukulu ono sooka omuwulire katini nnyo. Omukulu ono gwe bayita Nobat events agamba nti ayagala kuba ate ng'ensonga agamba nti mu Uganda mumpe mu bbanga ttono nnyo emyezi mbawadde ennaku 9 gy'emyezi 3. Abavuma mujja kuvuma, mujja kola bye mwogera mwogere. TikTok ekisooka kya byonna. Nze kino kyenkola kigenda kuyamba gavumenti, security agencies nammwe aba TV ne radio stations. Ekisooka kya byonna TikTok buli muntu yamufuula wa mawulire n'atali qualified yafuuka wa mawulire. Kati ate mmwe mwasoma ebitabo byammwe kati okusoma tekukyalina mugaso. Owulira TikTok ebizze bikolebwako bingi bye mulabye. Waliwo juzi wano mvuka yavuddeyo muvuzi wa boda boda naye yeye ogwa mawulire. Muvuzi wa boda boda nabo ne yewana n'okwana faba ADF abassa abantu. Abazadde bali mukulu mu eggwanga liri mu kiyongobero. Oli n'akozesa TikTok because teri regulated. Government bwe n'abatenyambye ku regulating TikTok egirewo ddala. Nze nina abampagidde bangi ku nsonga ya TikTok. TikTok kyafuuka kizibu. TikTok olw'okuba nti teriiko bigambo bya kusoma nakyo lya scrollinga buscrollinzibwa bwati. Buli omu yayiga nti akapeso nyiga ka plus ne weerikodinga. Ne bateekayo nonsense, ne bateekayo bitajja. Oli ne yeerikodinga ng'atuta omwana w'omukazi under age mulogi. Mubadde temubiraba. Ng'amutute mulogi naye olw'okuba tali regulated tabitegeera nti bw'okola buwoti obeera omenya omusango bwe guti. Kuliko cyber bullying and harassment. Abavubuka bangi bakozeseza omutimbagano ogwo okumala emirembe ku bantu abamu. Bayingira paka ne privacy y'abantu abamu ne families ezimu. Buli aliko serebu. Anti buliriza serebu ebitagula makulu. Kakati olw'okuba nze nalengedde wala gye tugenda. Ate another thing, TikTok is a threat to security. Era abakulira security mwenna ngenda batuukirira abasinga. Afande Damulira owa CMI. Abakulu afande Katabazi owa ISO. Mwenna mbakubira omulanga. Afande CDF Mbadi. Ensonga ya TikTok mugitunulire n'amaanyi. Mwami Kini Kalisa chairman wa NAB, that is the National Association of Broadcasters. You come on board olw'ensonga TikTok zibera saawa emu kati kino kiyamba TV. Saawa emu oli mukulaga mawulire gw'abantu bali ku TikTok. Bamanyi in fact bakwata ne bali codinga live ku TV zaabwe nga bali codinga ate mawulire gammwe. Ne bascreen shootinga ne basikola biki tebalina ensonga eyo. Kino kisookera ddala kuyamba ba broadcasters mwenna mu ggwanga. UCC nga mmaliriza leero nga tebunazima ngenda kuba nfulumiza ekiwandiiko eri UCC engagement zitandike paka TikTok mu abavubuka waliwo abambuuziza mbu gwe kirenzi gwayagala tugoyinga wamujja kufuna gye mugoyinga. Aya basi ye mukulu gwe bayita Nobat events eyesomye okuba ate nga ajjako TikTok nga yagala gavumenti nga efunamu ssente nnyingi nnyo mu data okujjako TikTok solution soko negateko ngambeko katini
omukulu ono agamba nti TikTok bagijjeko mu ggwanga Uganda naye ng'ono si yasookedde ddala okuba ate ng'agamba oba social media bagijjeko eno application oba togyagala obeera osobola ogijjako naye ng'omukulu ye Nobat okusinziira ku mutimbagano ng'omukulu ono Nobat ategeezezza nekino kigenda mumwokya naye ayinza okuba alina kyadde ayagala okuba ate oba ng'ayisaawo naye TikTok n'Amerika agiremerera kati sooka oŋŋamba mma tulabe. Ssebo nze masula bodaboda nze balogu omukulu oyo nga ndabanga eriko ndabanga kyagambye kitagenda kusoboka nabamuzeeye Kaganda agamba atya muzeeye Kaganda awo Nobat yerimba wane Facebook abana bakyagendako ne bakiringa ate gugambe TikTok ndi abawadde ennaku 9 ndabanga yerimba koziko balongoosa embulongoosa ku TikTok omukulu Nobat agamba nti abawadde ennaku 9 gavumenti kwejja omusolo ogusinga ogumanyi oguli ku TikTok oteekako data wa 5 MBs meka dakiika nga zikoze eki sooka oŋŋambe agamba Salo Kaishimando kunyamamo wanguye omusajja ulidulya kuba ndaba TikTok eyina kyeyongeddeko ku bayimbi abamu upcoming ebongeddeko kati wagamba digala bali ku bibiri Salo Kaishimando kunyamamo kale webale kuwuliriza TikTok nga tebaddewo alien skin yayita ku TikTok omuyimbi Kididi ba TikTok Tomodi abayimbi TikTok beereese gwe ono mukulu promoter agamba nti mutegesi wa bivulu oyinza okwesanga enkya ate ng'ategesa alien skin nga yagamba TikTok ekole ki Nobat events bwagamba alo Ssebo agamba atya Ssebo Lasile kashikamu ayo omusajja byaliko alimba tesobola okuba yerimba kweri minawo kiraba bulabi kale soko ngambe TikTok kale TikTok banyumira bagenda jijjako TikTok okay hapa niko olaba emikutu egimu Twitter, Facebook bobo ine ebitu byetaddeko nga tebikwatagana bulungi ne bakuwoninga okolemerako tolemeddeko ne batujjako kirekirotinga tekuli agamba nti kino kyotadde ekitabo bakiba kirungi agala okay wabale kuliza bali kulilodi mwenna tubatumiddeko omukulu bwagambye Ssebo soko ngamba alo aba webale tuweereza Ssebo nze ngamba anonyawo kati nze ngamba desimuliranga genda muwayogedde ku TikTok lososo muwulira anga okuyitaawo nga naye amanyikibwe afune kalimu naye ng'ekyo kyerijjako takisobola baaba kale omukulu oyo bwategeezezza nti Nobat events ade tamuwuliranga nako amuwuliddeko lwayogedde ku TikTok Nobat